Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media wiji. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tubaza okulike nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga kikulu okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike ntambula ffena wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gatambula mu nyaffe Uganda kisawe kya byabukulembeze kisawe kya byabufuzi gwanga Uganda ne mu aspects zonna tujja ne tutunuulira ebintu nga bitambula. Onaku olwaleero Sami the Mighty Family bamutadde oluvannyuma lw'okukwatibwa ndowooza ali Julayi w'omwaka guno mu nteekateeka gye baatuuma March to the Parliament nga balwanyisa obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi. Sami bamutadde naye mu kumuta obutaawukana n'Olivia Lutaaya avuddeyo awanda mu liri gavumenti eno. Olivia Lutaaya naye Balamu yavuddeyo n'agamba nti omwana ono bintu byayogera byeyeegaana nti simanyi teyazza misango emisango yajeddiza bulungi nnyo ng'akimanyi era mu ngeri ey'okuddaalaga nti omwana ono alabika yeetaaga bujjanjabi bwa mutwe. Ebyo byonna bye tugenda okuleetera naye katusooke tubawe Sami the Mighty Family obubaka oba oliawo bwaweereza gavumenti eno nga yakava mu kkomera byonna tugenda bibawa mu vidiyo naye nga tetunabawa vidiyo eno katubajjukize bannaffe ab'ekitongole ekyavaayo okulabika nkikwatiza ku baganda baffe abawala abaagala ogenda ebweru okukola naye nga tebalina busobozi financially ng'ensimbi oba oliawo tebaziina input biki passport olina toyina babikuteekamu byonna gwe bw'otandika okukola ne mwesootinga nga bwe muba mutegeeraganye. Bw'oba oyagala okwogera nabo enamba y'essimu 0752673640 0752673 noti namba kwoba oyita ojja kulabika nti obafuna bulungi nnyo mwogere ebigambo. Kambawe Sami the Mighty Family oluvannyuma lwa byonna tukomewo twongere okulabika nti tutunuulira ensonga zino n'okuzidiginga deep. So katubawe Sami tugenda kudda twogere ne ku nsonga z'Olivia Lutaaya ne Balamu. Balamu waleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu. Era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwoda za Balamu. Mbadde mu busibe buno nga ndi kuwoda za Balamu. Balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye maze mu busibe mbadde kuwoda zo olw'okuba gwe n'afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze. Nembagamba sigenda kubikola ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange mukono munsibeko ebintu nene mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu waliyo bannamawulire nga byonna babiraba. Mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpayalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita Masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda mu maaso mu ggwanga. Mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba kyova olaba omusango gwange common nuisance omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya. Wembuuliza gwe munnayuganda alowooza nti toli mu busibe olwo gwe anaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya. Common nuisance n'ensookera ku kooti 1 ey'Akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwo gwa common nuisance. Kyova olaba obusibe buneno ngamba mbadde mbwetaaga ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda funa obwenkanya mu mbeera yonna. Okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu tulimala tufuna obwenkanya. Omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance n'embeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance. N'entuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2 ne bansindika mu kooti 3 kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance. Kati wembuuliza munnayuganda gwe alowooza nti toli mu busibe onaafuna obwenkanya gwe nga toli mwana wa gundi
olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kusiba mwaka genda olongoose wali community service wayo kafayini bwe kati bansaba emitwalo 5 nengisasula ne bansaba abaneeyimirira omwali mange ne muwaayo ne bansaba passport ku musango ogwo bannayuganda nali nina okuba ma passport era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi ne nali sigenda gibawa era abalamuzi mwena mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo wembawera passport yange oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda nali sibawa passport era njirina naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulire omusango gwange gwe munvunaana kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda okuleka ebitongole mwenna judicial ekitongole ky'abalamuzi Uganda Law Society mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango ogwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako tegwali gwa bibiina tegwali gwaki gwali gwa bannansi ne tukwatibwa abantu 105 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi nze ne munsaba emitwalo 5 nakati sizifunanga mutuuse goba musango ezo mwazitwala bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe nga mbagamba bannayuganda nga nze Saamu okusinziira byempiseemu n'ebyenkyayitamu sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba balitwala butwazi na kabuli kati ndina okulirwanirira era nga nze kennyini nze mutango kuba ne woba ogula katambala kayina price kati nze nyenda kuba price ku ddembe lyange n'eri abannange abasiba abali mu makomera abaganye omusango tiimu y'amagye teyasigaddeyo teriyo nti eri funded ekibiina nti oba babawa ssente bali mu makomera lwakuba tebalina musango naye musiba abantu awatali bujulizi ne mubakako okukkiriza emisango abaana b'abantu balikola obusibe bwe batamanyi mubakako okukkiriza emisango ne mubagamba bagende mu firiba again ate ne mubawa obusibe obuyitirivu ezo ze zimu ku nsonga zengenda kati osimbako essira kuba wali mbadde nnwana naye nga bannayuganda abamu kirabika muli bamativu n'ebibakolwako wemba nga ntunula nga bataata b'enkya bavundira mu makomera abaana emyaka 17 giri mu makomera. Alright, yoyo mukulu Kanya Saamu abasinga gwe tumanyi nga Sami the Mighty Family oluvannyuma lw'okuyimbulwa kakalu ka kkooti oluvannyuma lw'emyezi 5 ng'ali mu nkomyo. Sami the Mighty Family ono yakwatibwa oluvannyuma lw'enteekateeka eyaliwo naddala mu bavubuka b'e Kampala Uganda wano abavaayo okulaga obutali bumativu ku butya ensimbi y'omusolo weegabanyizibwamu mu bumenyi bw'amateeka. Enteekateeka eyo yali yakulwanyisa buli bwanguzi buli ake na buli abbayi naddala mu ssetteeserezo w'eggwanga ekkulu Parliament. Omwaka guno gwennyini tufunye envuuvuumu z'abanene mu Parliament omuli ba commissioner omuli ba minister omuli n'amannya amanene nga speaker ne deputy we bagamba nti balina engeri gye beegabanyaamu ensimbi y'omusolo mu bumenyi bw'amateeka. So kino nno kyaleetera abavubuka okuva mu bibiina ebyenjawulo okuva mu masettendekero ezawaggulu ez'enjawulo n'abavubuka bonna bannayuganda baavaayo ne beegatta ne balaga obutali bumativu ku nteekateeka gye bayita March to the Parliament era nga bangi baakwatibwa naye nga mu kubakwata abasinga baateebwa mangu naye Sami ono yakulumuludde emyezi 5 ng'ali munda naye ng'omusango gwe baamuteekako gumanyiddwa nga public nuisance. Public nuisance oyo misango bagiteeka nnyo ku bantu okwefuula ekitagasa mu public. So gwe musango Sami gwabadde awere ennemba nagwo era kyewunyisa nti munanga amaze emyezi 5 munda n'omusango oba oliawo gwe tulabanga omuwewufu. Sami ebigambo bye tebyawukanye nnyo na bya Olivia Lutaya. Jjukira nti Olivia Lutaya wiiki ewedde
bamuyimbula ngera bwe bayimbula abasibe banupu 19 oluvannyuma mbu lw'okuwandiikira President Museveni ne bamusaba ekisonyiwo era kyateeka mu nkola n'abasonyiwa. Abantu bano baateebwa era ng'amawulire agabadde gasinga okutambulatambula ennaku ntono emabega y'omu ku be baayimbula Muhyiddin Kakooza abasinga gwe bamanyi nga Ssaanyaze ng'ayogera ebigambo bingi nnyo naddala ku yali omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'era akakasa bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ddala kituufu yatutwala mu makubo amakyamu ayogera ebyo musajja mukulu n'atukozesa ensobi n'atuwa ebyokulwanyisa n'akola atya era yali alina enteekateeka ey'okuvuunika gavumenti na kibuli oba mu mbeera eya force okuteekawo force mu ngeri ya byakulwanyisa ku bono bw'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebyokulwanyisa bye yabawa mu ngeri ya bikukusa enteekateeka ya kumegga gavumenti eno beenyigira mu kubba obululu okitegeera mbu bava ne batiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebintu ebifaananako weebityo naye ng'abyogera musajja mukulu era yasinziirako ebyo ebigambo byennyini byayogera okusaba ekisonyiwo eri pulezidenti w'eggwanga ye munnange akkiriza nti emisango gino twagyenyigiramu ng'era omukulembeze yagiri ku ntikko ye Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti n'abasonyiwa naye ate yabatuma ye n'asigala ng'ayinaayina. Kati buli muntu yeebuuza ddala kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba ye yatuma abantu bano lwaki ye tali munda ye ali waggulu w'amateeka? Ekyo kibuuzo nakyo kisigala awo nga kyetengeredde. So Ssanyu ono azze agenda ku mainstream media TVs ez'enjawulo zimukyazizza ng'era ayogera ebyo byennyini bye tuva okukkaatiriza. Tumulabyeko ku alternative media oba ku social media nga akyadde ku channel ez'enjawulo ng'era alumiriza ebyo byennyini bye tuva okukkaatiriza. Wakati mu kuba nti omwana ono kuba emisango gino baagikkiriza ne president n'abasonyiwa ne waliwo eddembe lyabwe lye bataasigaza. For instance omuntu akkiriza emisango gino egy'obutujju takkirizibwa kwesimbawo mwanattu mu kifo kyonna kya byabukulembeze. Kyakubiri kizibu nnyo ensi okukkiriza omuntu oyo okumuwa visa ogendako mu nsi ezo okitegeera kuba olwedda aba amaze okufuna black spot y'emisango eminene bwe gityo. So yensonga lwaki abaana ngaba Olivia Lutaya yakkiriza kuba yakugamba nti nze ekyaddala emisango saagizza era yatottodde na butya bwe baamukwata nti baamukubira ssimu mu kumukubira essimu nti tulina diru ze twagala okusomeramu awo ne bamukwata. Mu mukwata tebaagenda nawe kuba kusaaki kumanya oba ddala kituufu bino ebyokulwanyisa bye bamulumiriza bye babadde bayina ewaka gye ebiri baatwala butwazi kipayopayo okukakkana emyaka 4 ng'ali into custody. Era mbutuufu eriyo kyotasobola kunenyeza muntu. Omuntu oyo bw'avaayo mbutuufu n'asaba okwetonda bamute kuba asaavinze emyaka 4 ekyo ekibonerezo kinene oludde kye muba mumuwadde. Myaka 4 nga n'obujulizi gavumenti yennyini tebuleese mu kkooti kitegeeza abadde ku remand tewabadde bujulizi bumuluma naye asaavinze emyaka 4. Olivia Lutaya oluvannyuma lw'okumuta yatuukira ku kitebe eky'ekibiina kyakkiririzaamu ekya National Unity Platform wali e Makerere Kavule n'alaba Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya ne boogerako ne bannamawulire story taagibawaako wano nga yeesambajja ebintu ebyo byonna bye baabasibako n'agamba nti nze bwankubadde nakkiriza nve mu kkomera n'ebyo byonna batusibako matugambuzi tuliisango era tetugenda kuva ku mazima kuba omuntu bw'aba akusibye emyaka 4 nga n'obujulizi obukuluma tabulina ate bw'ovaayo tandika okwekkiriranya naye. Olivia Lutaya agamba ekyo tajja kukikola era yasigala akakasa nti Bobi Wine ye pulezidenti we ye gwakkiririzaamu ng'omuntu. So
nabwe kityo Olivia Lutaaya ono yavaayo n'alumiriza Balamu nti Balamu ono gavumenti gwe badde ekozesa okugenda mu makomera nga minisita w'abaana n'abavubuka okusendasenda abantu bano bakkirize emisango era akoze kinene nnyo mu baana abo okulabika nti bakola ki abakkirizisa emisango egyo naye nga ffenna tumanyi repercussion z'okukkiriza emisango eminene bwe gityo era wakati mu kuba nti Olivia Lutaaya yavaayo n'ampiininga n'akakasa nti Balamu ono yatuleetera ebizibu Balamu ono yaza atudyekadyeka Balamu yakozesa basanya ensobi n'ebigambo ebyo byonna bye boogera it is out of pressure tebalina kyakukola kuba bw'otunulira ssanya n'ebyayogera ye kennyini biri controversial avaayo n'akakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatumanga okukola ebintu ebyo ebikyamu naye ate y'omu mu statements ze n'agamba nti ddala kituufu mu kufuluma ekkomera twetaagamuko ku rehab kati omuntu ne yeebuuza nti omuntu agambye alumiriza omuntu nti yabatumanga okukola ebintu ebikyamu bwe bityo ate at the same time n'asaba rehab obwongo bwe bukola oba byayogera yasiimuka anyways ebyo byonna abo abaana tobanenya pressure gye baliko ng'abantu n'embeera gye bayiseemu ey'emyaka ena osobola obba sideline nga wali n'obateeka mu sympathy box n'otegeera ki kye bayitamu naye ate munnange kyennyamiza okuba nti gavumenti baminisita ba gavumenti kiwulikika nti be bagezaako okulabika nti ate basindiikiriza abaana bano okukkiriza agasanga aganene bwe gatyo. Olivia Lutaaya yalumiriza Sami tumwewuliriddeko mu video gye tuva ba playingira nga Sami naye akakasa bulungi nnyo nti naye Balamu yamu approachinga ku musango ogwo omutono nga muguulidde ogwa public nuisance okitegeera nga Balamu ye kennyini agezaako okumusaba nti tujja kukuta ne tujja kuteera on condition esegedda muziddo likola bibanga abasiba ababadde munda beboogera ebigambo ebifaananako ebiti ng'abazze babibagamba banene mu gavumenti kyokka nga abaana bano bali mu nkomyo enkomyo ng'ekiyinza obbataasa okuvaayo mateeka nga babasimbye mu maaso g'omulamuzi gavumenti yo ngeba ebalumiriza n'ereeta obujulizi obukwata abaana bano naye ate abaana kye bannyonnyola nti abanene mu gavumenti be baagendanga munda mu makomera gye babaterese ku remand ne babagamba nti bannange tujja kubata nga be bagamba okubata si kkooti naye nga mutukoledde kino na kino na kiri okanya Saamu oba Sami ye byagambye oba oliawo bye baamusaba nti aveeyo nga bamutadde akozese social media platforms ze okulabika nti avumirira Robert Kyagulanyi Ssentamu avumirira ebikolwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bufunzi kyabadde agezaako okutegeeza nti akozese social media platforms ze atandika okujweteka oba okublackmailinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagaana okukola era yagamba nagumiikiriza ne mbagamba ne okuma ku nsi babbanga lyonna sigenda kukkiriza kukozesebwa nina eddembe lyange nga Munnayuganda ekyankwasa mwankwatira mu kamera ng'ensi yonna eraba ate ng'okwekalakaasa kwe twalimu kwali peaceful ssemateeka kyakkiriza obulungi okulaga obutali mumativu ku bintu engeri gye bitambulamu bw'ebanga si nnungi mu ggwanga lyaffe Uganda kati omulamwa gwe bwaliko ogw'okulabika nti bavumirira obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi President Museveni naye kennyini tumujjukirako ng'atambula yatambulira ddala paka mu bitundu by'eyo Hoima ng'era naye kye yaliko kyakulwanyisa buli bwanguzi bulyake na bulabbayi okusinziira mu bigambo bye n'abigoberezaako ekikolwa eky'okutambula era yatambula ne bannayuganda bangi nnyo kati abaana bano bwe baavaayo nabo ne balaga obutali mumativu kwekyo pulezidenti ye kennyini kye yali atembeeta
ate ne bakubibwa mu makomera emyezi 5 nga okanyali eyo ng'ekimusibya ki kuvaayo kulaga butali bumativu ku buli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi obugenda mu maaso mu ggwanga li. Ekyo nno nakyo kiriko ebibuuzo biyitirivu nnyo nnyini ddala. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo avuddeyo n'agamba nti nze byonna bigaana. Ne yeebaza n'abasiba abalala nga Machete ne gurupu abasigadde ne bagamba nti wekuba kusigalayo katusigaleyo naye tetugenda kukkiriza misango minene bwe giti ng'ate tetwagiza. Okitegeera? Era Machete n'asigalayo. Olivia ye yafulumye naye ate mu kufuluma n'asigala ng'ayogera ekituufu mu mbeera gye babadde bayitamu n'engeri gye babataamu. Abasinga babadde bagamba nti negotiations zaalina okubaawo wakati w'abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform ne gavumenti okuta abaana bano. Abakulembeze ba National Unity Platform kye bataagendamu, reason being nti kye banegotiatingira ddembe ly'abuntu. Eddembe ly'obuntu teribaako negotiations, lyatuweebwa kuva eri Mukama Katonda. Abaana beebuuza ki ekyabakwasa, obujulizi bwo buganya okuvaayo ku ebyo bye balumiriza oba ku misango gye babateekako. Okitegeera? Senga obujulizi bwavaayo, senga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kennyini ng'eyali omukulembeze ow'oku ntikko mu nteekateeka ezo senga ali munda, n'abaana bano senga bali munda, naye obujulizi bwagaana okuvaayo ate ne mubateerawo embeera ey'okwetonda oluvannyuma lw'okubasiba emyaka 4 mubaleetera okupondooka bafulume. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga bannayuganda abaagala ensi ennungi, abaagala ensi ebukaddemu emirembe, bino ebintu twetaaga okuvaayo ne tusitula amaloboozi gaffe agabivumirira nga tetutunulidde no na bibiina ki bye tukkiririzaamu mu byabufuzi. Kuba osobola okuba owe-NUP, osobola okubeera owe-FDC, osobola okuba owe-DP oba owe-NRM, naye ate ebikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'obuntu bwe bikolebwa ku muntu leero nga wa NUP oba nga we-FDC, enkya naawe waliwo ekijja okukukwatira nga newankubadde oba oli awo otembeeta gavumenti eri mu buyinza. Okitegeera? Ofune embeera ekkwatemu otegeere ddala kituufu nalina okuyimirira nabali abaali balagwa obutali mu matevu ku kutyoboola n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala mu buwagizi bwonna mu aspects zonna. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Olivia utanawuliddeko ne statement ya Balamu ng'agamba nti omwana alabika yandibanga aliko ekikyamu olwa bino byayogera. Okitegeera? Naye nga statements ziri initial ezaali z'Olivia Lutaya nga baakamota. Sami naye avuddeyo n'akola statements zonna. Ne Sami ono yandibaako ekikyamu okusinziira ku Balamu bw'alaba ebintu. Bino ebintu bannayuganda nammwe kennyini mubiraba nga bwe bitambula. Mulina okubiteeka ku minzaani ne mutegeera mu mbeera ezifaananako bwe ziti ani ali mu kkubo eggolokofu, ani ali mu kkubo eritutwala mu nnyanga nga bannayuganda. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ku nsonga eyo ey'Okanya Sam ne Olivia Lutaya bwepo ne Balamu gwe balumiriza okulabika nti gavumenti gwekozesa okudyekadyeka n'okusindiikiriza abaana bano bakkirize emisango oba oliawo gye batazza mu ngeri bo gye bagamba nti yakutyoboola human rights. Era Sami agambye nti kati ye atandika butandisi okulwanirira eddembe ly'abannayuganda era nga si waakuzikiza mu mbeera zonna, kuba bwe kiba nti ye kennyini yakifeesinzeeko mwetefutefu okulwanirira eddembe lye ng'omuntu ate era mwetefutefu okulwanirira eddembe ly'abannayuganda bonna nga tasosodde. Bamusaba paasipooti okusinziira ku bwannyonnyodde n'abagamba nti tagiina, naye ng'ekyamazima paasipooti akola ki? Abadde agiina okusinziira ku bigambo bye. So nga tumaliriza tubajjukize bannaffe ab'ekitongole ekyesoboddeyo okulabika nti kikwasaganya kiyambako ku baganda baffe abawala abaagala okugenda ebweru okukola naye nga tebalina busobozi mu byansimbi oba financially
mu nsi nga Saudi Arabia, Qatar, Jordan. Passport oyina toyina, ensonga zino byonna babikwatirako input, then ne mwesortinga ng'omaze otandika okukola okusinziira ku munaaba amutegeeraganye. Okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 075 26 73 enamba gy'oba oyitako musobole okulabika nti mwogera ebigambo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Bwetyo butambudde olunaku olwaleero. Ganja Fad ge mannya, Credible Media yujjigwe mukutu. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe, kituwe amaanyi n'embavu okwongera okubaweereza. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.